mundabako wano mu maaso g'ekkanisa eno okuviira ddala myaka miwanvu egiyise, okuviira ddala ku kitaffe omusumba Pastor bwe yali ng'akyali mulamu, ye musumba eyali eŋŋwaŋŋuli eyasooka okukkiriza n'ennyimirira oba n'ennyimirira mu kyaki n'enzija wano ku kituuti n'enjogerako eri abantu. Ekyo mukikubire mu ngalo. Abasumba abalala bonna batya, ekyo mukikkirize mukigaane mukiraba. Abasumba abasigadde bonna batya, bonna mikwano gyange, buli musumba gwe mumanyi ow'amaanyi mukwano gwange. Olunaku sizirya nga soogedde n'abasumba abawera musanvu ab'amaanyi mu kibuga wano, naye tebakkiriza kumpaayo wadde chance emu wezi okwogerako mu kyakyezi zaabwe oba ku TV zaabwe. Munzikirize ne kano nayiseewo, si mulumba mbagambye mukwano gwange. Abasumba ab'amaanyi bonna balina TV ne radio, naye temuli akkiriza. Nze sisobola kutwala nnaku bbiri nga sogeddeeko na musumba wange gwe mpita Pastor Bugingo, naye olutya lwantya atayinza kumpaayo ku TV yo wadde sekendi sebbiri. Yaŋŋamba nti ekkana ne wali bwe nkulabanga ku geeti emu bweti nkutwaza mbwa. Lwaki? Kana nejja kuleka nkalo. Abasinga obungi tetuli wano, tetuzze wano kubeera nti tusabira wano, la tuzze olw'omukwano gwe twalina ku kitaffe oli. Kati ninamu ensobi emu gyenkunenyaamu, naye oba oli awo gyagitereeza ensonga lwaki ndi wano endaddira nga wagitereezezza. Munnange tuli wano nga omuntu eyabyulinga omusingi gw'okuyimirira wano yali mukadde waffe oli eyagenda, ng'atwagala nnyo buli omu. Yavumibwa ebivumo bingi ng'aleese mu kyaki, yavumibwa ebivumo bingi ng'aleese abalalo mu kyaki, abayimbi mu kyaki, abadongo mu kyaki, naye nanguma n'atusembeza. Buli omu yalinanga enkwata gye yamukwata ng'amusembeza, naye muganda waffe olina engeri gy'obadde otwesambamuko ebimu. Omulimu guno Katonda gwe yakuwa ogw'okusumba abantu gulimu enkonyongo, gulimu ebyokuwabulwa bingi mu kukwata ku mukono, tukuyambeko nga ffe bakulu bo, naye wallahi yatulawale okujja. Mbaddeko n'abayimbi olwaleero oba baserebiti ab'amaanyi bebadde yogera nabo ku ssimu, naye nga bagamba omwana yakwesanga. Twali bakwano ba muzeeyi, kati omwana yakwesanga tukole tutya? Banange mujja olwaleero twegatte, nanze nina omukolo gundi, ate nina omukolo gundi. So nsaba musumba waffe Njengo okole nga taata bwe yakolanga. Taata buli muntu yamutwalirangayo nga bwe yali omulalu ng'akutwala nga bulalu, naye noonya yamuyinangamu kyamwangaza mu bulalu bwe n'amusembeza. Nojja ng'onywa enjagali naawe ng'olina akatebe w'otuula ewali muzeeyi, nga se eva wa muzeeyi ekyamazima nabbi omukazi yangoba. Nina ebintu ebimu bye mbadde nganda be babigeri nga nabbi omukazi atyawa olululu byesigenda kuddamu, naye nga mutunuulira bwezi eyo social media ku mawulire nga naye ono omukyala. Wallahi nabbi omukazi yangoba, naye omusumba Pastor yansembeza. Nsaba musumba wange Njengo otusembeze tubeere nga tuli baana, mu kaseera kano tuli baana, tusembeze ng'abaana. Tulina ebimu bye tujja okukuwabula biti nga bw'okiwulira. Kino ekisaawe kyewayimbirira oba Katonda obuvunaanyizibwa bwe yakussaako enkonyonge ezibulimu mukwano, bw'otulaba n'okumuyiza mutwe.
bakwambudde ne batuteeka eri ebitiibwa ne tubyeyambulete nawe tukirwana waliwo ajja nga tujja musiriikirira waliwo wekyetaagisiza ng'okusirika tekumala byonna naye olina okwekwatako ebimu ne tukuwabula ne tugamba awo togenda awo girako oti naye ekyamazima abantu nga bwe nkugambye basembejja abasinga obungi bagamba omwana yakwesamba tesigenda kugenda twongere okwebaza omusumba we tumukubire mu bugalo bw'amaanyi olw'obukugu obwamutikibwa mu myaka emito okusanga nga olwaleero awezezza emyaka 5 ng'asumba endiga kyokka nga kyaki ekyakwatiridde bwekyo nga bakiraba netunuulira ebyengera bya Mukama neŋŋamba waawo okikola otya otambula ozibiriza ng'olina endiga eziyirira Musumba Jjengo olina endiga eziyirira byonna obisanga kawaala ya Rabbi waliwo bw'otunuulira n'ogamba nti singa nze Musumba Jjengo oba njazikemu kansolingi ennaku nga 3 bayinza okuzaala busenga bumalo ng'enkumi 4. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.